Abaddusi abawera 2,000 basuubira okwetaba mu mpaka z'emisinde gy'abavubuka ez'ensi yonna eziyinda nga Julayi 15 okutuuka nga 19 mu kisaawe Gulf ekya Pascual Guerrero mu Colombia. Obutafaanako balirwana abaffe aba Kenya abatwala ttiimu y'abaddusi 26, Uganda egenda kukiikirirwa abaddusi 4 bokka. 2 polytechnic grand tracks and a capacity for 900 people. Ttiimu ya Uganda eriko abaddusi okuli Janat Chemusiton ne Maxwell Rotich abagenda okwetaba mu mbiro empanvu eza mita 3000. Boniface Kimusiko agenda okwetaba mu mpaka ez'okubuuka obusenge nga bw'ogwa mazzi, ne Julius Boa Peter agenda okwetaba mu mita 1500. Okusinziira ku kibiina ekiddukanya omuzannyo gw'emisinde mu ggwanga UAF, Uganda yandikiikiriddwa abaddusi abawera, wabula ebbula lya ssente teribasobosezza. Buli kimu kiwedde okuggyibwako engalo abategesi oluvannyuma lw'okwetekera emyaka 3 nga kati balindiridde mawanga gagenda kwetaba mu mpaka kutuuka. Ensi 16 ze zisuubira okwetaba mu mpaka zino ez'okuyindira ennaku 5 mu kibuga Cali ekya Colombia. Frank Serugo, WSTV, Kampala.